media kwoli amanya Kalumu Namutebi tuli wano ku National Theatre mu kifo kyaffe si kyaffe ne Shamimu maka gaffe nze ndi artist gano maka gaffe kati gwe gwamanyi ndi artist naye mwagana okunteka mizanyo jamu simanange nango mulunje yabula ali muzula ndi muwa ekinabo makula muwanvu si muwanvu wa kitema amanyage emimi ana ye kali mwana nyiga gabuche kukola mwana mupya gali mpya naye mwe mu bantu bonna be nalabye nti banjagala abantu bano babasembe banjagala Shafik Kaima inengeri yanjagala mu endeeta ne ngamba bana my god badde muyimbira omwana yanjagala banaye ebyalagirwa omanyi Shafiki yajja bambi ne kushona azanya nabeerawo nemisana najja nalaba buli kimu kiri bulungi ngabeera mbuza kai fine kigenda kugwa ogenda kikuba oh my god kogwe ko muyimbira akayimba ngali uli muli mutya bambi good talent ne tumusabira mukama akomewo kuba tumwetaaga industry mwetaaga buza ku bantu muli mutya abalabi ba media subscribinga likinga commentinga sharinga nyiga akadaka notification ke kakulaga nti bataddeyo boba tokanyiza akakadde kaliko notification pa akakadde kakone mu buli wabateekayo ku media ejja kuba obalaba yes banange esimu yange oba eriwa nina simu gye nange empya ndi omu ku ambassadors baayo bagiyita S70 itel S70 kakati lwakuba ti nabufunanga shape ya ncha kati nentereka video ezo zireme ate kukola ki kubika show naye ngenda kubanga nzita naye nga S70 itel osobola gisasula ku kibanja mpola gwegenda ine emitwalo gyo 10 osasuleko then otandika okusasula nusu 100 buli lunaku egwera ate gwayagala ogigula mulundi gumu mitwalo 28 yeno yene simu itel S70 nungi nnyo kamera nungi ina storage nungi nnyo ya togaana kukwata simu ya smartphone genda osasuleko emitwalo 10 ogijeyo kulira masembe simu ye buli saye beva kati ogijeyo bwomala ogijjayo otandika okusasula 100 buli lunaku okumala banga giri eddala 10 bwe giggwerayo egiba gisigadde 18 awo eri mitwalo 28 something kati bwomala ngowekwatira simu yobeera ogikutte buli lunaku ogimalayo bumazi nga bakuwa simu nga gobeera na simu yo nga toyina akaagamba nga toyina akaagamba so S70 weeri wano bagikwera ku bwerere 2 batuwa 2 abalanga so mbeera na 2 neyinza okuntawanyamu kati nenkwata endala naye nga nange mbadde nezange naye kati nkwata itel bagenda bikuwa bagenda kuwa biwe alhamdulillah mungu kankasimuleko bannawe kasimu kalungi nnyo ddala ka S70 oh my god ekifaananyi kiriya nnyo gwegula buguzi simu sirika naye nga ekifaananyi kiriya kulikayo oba muzannyo gukulike bagamba gukulike bagamba congratulations mukama wa buyinza mukama mungu mulungi ate buli wokola ekintu kyonna kyonna nga weesiga mungu ekirala gwebeera buli kyokola ng'okimanyi nti kisoboke wali mukama katonda bad energy n'abantu gye batuwa etuyambako okwongeramu amaanyi omanyi olumu tubeera reluctant naye buli wawulirayo abagamba njagala kifulopinge amaanyi ng'ogongeramu njagala nkulabe mukazi gwe ng'okaaba ng'oyongeramu ku maanyi bw'oba obadde tosaala ng'osaala layiri naye nga tosaala subuhi nga ne layiri ogisaala nga ne subuhi ng'obeererawo ddala ku mukeeka ng'olina ne subuhi bw'oba obadde mande togisiiba nga naye otandika ogisiiba nga n'olwokuna olusiiba bw'olaba nga layiri ekaluubirizaamu ng'oteekako n'abanaakuzuukusa nti bannange nsaba munzikuseeko ku layiri naye ngikole ki ngikwate kyabadde kitya kyali kirungi nnyo mu byonna ekisanyusa ng'omaze theatre nze buli we mmala okuzannya nfuluma
si kirungi eri omuzanyi naddala okufulumira mu costume yo naye wano e Uganda tukikola olw'okwagala okuwulira comments z'abantu our feedback tufune feedback eyo kuva baati waffe omuzanyo gubadde gutya gubadde mulungi muwulidde mutya muweddeyo ku mitwalo gyammwe 10 buli eyafuluma ali agamba tabanja wabula baatwongera bwongezi nga yiri kye nagamba nti gwe kasita ofuluma nga owulira toli contented nsaba sente zo nzikuddize oba nnyongera baatwongera bwongezi nazigaba sirina tiketi ya muntu abaagula tiketi si zaabwe zesaagaba kuba baali bazaagala abantu bazirabe n'abakyala be baŋŋamba ababaali tebayingiranga ku Serena baayingira nabalaba bambi ng'essanyu libatta ne bakaaba n'okukaaba waliwo abantu bambi nga bye birooto byabwe naye ng'omuzannyo gwali mulungi nnyo ddala twakijjayo abaana baazannya tezaaliyo wabula honorable yagamba nti ceasefire ali ku 30% ogwaffe nga guli ku 99.9%. Wabaayako kati nga balati sound yatutawanyamu Sanchez yakwata mu sound naye nga bamawulire neyanzanye neyanzeege mwanda gw'omukwano mikwano gyange mwenna abali mu management abantu betwasula nabo ku theatre ku Serena nammwe mwebale nnyo UNCC wano wennyini wetuli nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala abasponsors bange mwenna neyanziza nnyo ne bafaani mwenna abajja ne mulaba nti mujjuza Serena nennemu okuswala mwebale waliwo ebyali awo abantu batandika okugamba nga concert yakagwa bwe tebanga ekivulu kya oba ng'omuzannyo gwakagwa we guti ne bagamba mu Nigeria tekyalabiseeko ku stage ne tugamba lwaki mukola ebintu ebyo Naja kyalabikako ku stage because for us as theatre practitioners naye we were very happy and contented nti mu byonna ebyamuleesa yabikola talkability yagireeta theatre yali yeetaaga talkability kyekituufu theatre yaffe twali twetaaga okubanga baali bagyerabidde nnyo awakening it ndowooza twakikola mwaddamu okuwa ba theatre practitioners obudde ba theatre practitioners baali beebase ng'emizannyo bagikolera eyo mu nkukutu nga balinga bagaa nti bagikolera bannayuganda kati buli muntu akimanyi nti waba alina okukola omuzannyo alina okukola press conference buli muntu akimanyi alina nti abamawulire babeerewo alina okugulanga bannayuganda bagumanye bajje bagulabe buli wa theatre alina okutya kati okubeera ne theatre enkalu anoonya abantu ekirala kati nga ffe yatubulidde ebintu bingi bye tulina okukola wallahi we twayogedde ne twalabye nti industry ekyabulamu nnyo ekirala tukola tuli banafu era tubasuubiza ku bye yatugambye singa tukolako ne bwe n'aba bibiri tugenda tandika okulya kasente. Yes. Ekifaananyi ekyafuluma ddala waliko ggwe ng'omuntu omukulu naye abantu balowooza agenda kujja wali mu maaso abeere mu muzannyo ng'omu kuba gulimu. Ne balowooza si babi. Naye omuzannyo gwabanyumira. Tugende n'ekyo. Ate ekyo mu Nigeria. Tugende n'ekyo ate waliwo tugende n'ekyo. Akyali mu yo ya jo amwerekedde n'agenda. Waliwo ebingi byetambudde ku social media naddala comment kimanyi nze okwazirabyeko. Nze siraba comment mbi. Nga bagamba mbu ssente zaakazaagaana. Hayi kwa Afrika nabasuulirawo ssente mmeka? Simanyi situlangayo. Kati noonyerezaako. Yasulawo ennaku mmeka? 10 zaalinga mu nnaku 10. Yali ali tanywa. Yali anywa nga alya si ekyo? Yali anywa nga yagenda kyemugamba mu omuntu ayinza okuva eri n'atuuka wano eno nga ssente ziganye. Contract eri wakati waffe naye si wa bannayuganda. For us we are contented naye ali contented. Anaddamuko n'alabikako muno mu muzannyo. Obviously tulina projects nyingi. Eno guno omuzannyo gwennyini gwe walabye tugenda kolamu feature film. Feature movie yes tugo premiering. Twagala oguguzaako ku airlines ez'enjawulo wano mutambule mu nnyonyi nga mulabako ku bintu byaffe eby'e Uganda. Tuli mu kulaba nnamukwakkula mu feature. Otule mu nnyonyi oba ogenda mu gundi ya olugendo lwa ssaawa emu obeere nga olugendo lw'essaawa emu awo mpaka otuuka mu transit yo. Ng'obadde olaba nnamukwakkula. Kye wasuubira mu muzannyo ogwo wakifuna. Alhamdulillah. Yes. Production wise abantu comments z'abantu awakening theatre kyekyali ekikulu no creating a talkability ya theatre ekyo nakyakivinga talkability togiraba theatre ogiwulira nti ayinako step weze
baguyita golden calabash nago mwendi ndio mukuba main characters naye ate eri wa John ndi mwana kati ate wa John ndi mwana kati nagenzeka kukolera muzeeyi nzeeyi yampiseeka nagenze tibulako wa muzeeyi nzeeyi tuwamulaba muzannyo kati nazzeeyo kakutibula tujja wano ku National Theatre okuva nga 23 24 25 26 enaku 4 so Christmas season is sorted with us wano okuyingira emitwalo 10 olunaku olusooka namugambye daddy naku olusooka balusasuli emitwalo 10 bajja kujja it's a red carpet experience naku esigadde ne tugamba it's a family show etaano mujje munyumirwe twagabudde bugabuzi sisi it's a festive season etaano banyumirwe media council eno weebale kundetera media council mwana kyoba ali awo nandeetera risiiti zange za media council munnange mba omuzannyo gwange gubuzaayo wiiki nga 2 gutuuke media council ng'enkubira nga baŋŋamba kaakati twetaaga okulassifyinga omuzannyo gwo ne mbabuuza mwatandise ddi okulassifyinga emizannyo gya theatre manyi muno mwesiwenera siri muntu gootiisatiisa mubuuza muwala mwatandise ddi okulassifyinga emizannyo yali muwala mubuuza mwatandise ddi okulassifyinga emizannyo gya theatre nti munnaaye etteeka lyajja dda naye bonna bakimanyiiko mugamba kale neeyanza bonna bwe baba nga bakimanyiiko nze mbadde sikimanyiiko jjukira nze mu theatre connections nyingi bira omukomo owaayi aba media council baali bakunoonyezaako sibamanyi nabamanya ebeerawo media council togimanyi nti kale tebamanyi abaana ne mu theatre tebamanyi media council kyeki tebamanyi neekola biki media council ekola mu firimu kubanga baklasifyinga firimu z'abaana wano tosobola kupremieringa firimu wano nga teri classified naba media council kati eno mu theatre bazze batandikidde ku nze ebadde batandika okukola okitegeera mu kutandika okukola ne bajja ne banyinyonnyola ne babuuza okay media nsooka mbavaako omuwala ankubira muddamu mukubira mugamba olwemmanga mwagala okukola nina workshops mwandize ne mutusinkana nga aba theatre ne tumanya tukola tutya nammwe mwagala ki mutuyamba ki ffe tuba waaki okitegedde naŋŋamba okay ekyo tujja kikola naye for now oba olina okujja tukilasifyinga omuzannyo ne mubuuza theatre gwe nga gwali mu media council gimanyiiko ki nga talina kyagimanyiiko ne mubuuza okay requirements zammwe ki osasula emitwalo 17 basooka ne bakubuuza omuzannyo gwa ssaawa mmeka gye ssaawa 3 kale kati gwe ojja kusasula emitwalo 17 konze emitwalo 17 sente ntono nnyo kyekirala otuwa omuzannyo nga mukwate nzija mbagamba emuzannyo nga mukwate ekirala otuwe script yo nemubuuza maama omuzannyo obadde oyagala ngukwate gwa 18 ngukwate ddi ngukuwe naŋŋamba nti olina okuba nago nga wagukwata mu rehearsals at least olina okuba nga ng'ogukutte nemubuuza ffe abatheatre manyi gye tukolera rehearsals nemugamba muba mukilasifyinze muzannyo ki gwe ng'oyagala ngukuwe mu rehearsals mbuguve gye gutandikira gwonna ng'ogushutinga ezo sente jjukira nze ndi Shamimu omuntu wa wansi ate gwe batalinamu yadde gavumenti etaddemu yadde ekikumi kyabwe sente yonna yange nze ngyetaddemu mwe mwagala mpita abakamera nze ze sirina nakuyina nkwate omuzannyo gonna ngubatere ku DVD ngubaleetere ku media council ate bwe mmala era bwe mba ngukola wali ku Serena nziremu ngukwate mbaleetere n'omutuufu eyo media council ye gavumenti wano ne bamala ne bagamba ekyo tekijja kusoboka mu theatre muyina kubanga mulinze wali eri ne mala okushutinga ne bagamba mujje tutuule ffenna tule bwe tuyinza okukola kino n'aba theatre kuba firimu bikola aba yakola dda movie ng'abaleetera DVD mufuneko mulabe biki byagenda okulaga ki abantu kuba kye kiba kibaagaza okulasifyinga balabe ki kyogenda olaga abantu ne bambuuza ne bagamba muzannyo guli ku domestic violence gulimu abaana gulimu biki gulimu abasajja gulimu n'abakyala baŋŋampa script ne bagamba nze so agaba script yange kuba Uganda sirina muntu yenna gwe nesigana script yange ne baŋŋamba nti woyina ofunira affidavit
bw'ofuna affidavit simanya omuzanyo gubeera copyrighted. Jjukira baŋŋamba ebintu bye siwulirangako. Nsuubira kino nti kitongole kya gavumenti okubanga kiyise ba theatre practitioners bonna mu ggwanga Uganda ne batutuuza ne batubuulira nti media council egenda kukola bweti n'aba theatre nga bw'ebadde ekola bweti n'aba movies. Aba theatre ekintu kyammwe mukikola mutya? Ate nkusuubira gwaze okulumba aba theatre nga ne theatre yonna ekuliwa nga si ffe tukutegeerera. Ng'ojja genda otugambe byonna by'otugamba ng'owulira bitufevaringa si kutunyigiriza bunyigiriza. Oshitegedde? Nze nasasula 17 naye nalisasula nga nkimanyi bajja disesema. Wali kwasaani? Nagenda ku media council ne ndisasula mu bank. I have the receipts. Yes. So nemmanya nti nja kujja wano mbagambe media council munyigiriza. Kuba banyigiriza abana ba firimu kuba nange mu firimu ngendayo okwo nenkola. N'onyigiriza omwana wa firimu naye ng'onyigiriza omwana wa firimu nga media council era gwe kennyini gw'olina oyimuka n'ogamba channels zonna wano eziraga local channels nti mulage ebintu by'abana Uganda. Naye bateeka wano badaabinga ezo ssente ne bakwata obukolera ne babuteeka ku TV zonna wano bujjudde obufidopayini butambudde Uganda. Kyokka teriyo content we Uganda alagibwa Philippine. Teri content we Uganda alagibwa Nigeria. Wano ebi Nigeria biragibwa ne babidabinga no bidabinga ebiyindi biri wano yinzo gambe no Bollywood. Naye omuyindi wano okulaga ekintu ky'omuyindi wano. Oba seri y'omuyindi wano gye munaalaba tebera classified. Kyokka nga ffe wano omwana basobola omulemeso premieringa movie n'okulaga omuzanyo kubanze bankubira ne baŋŋamba singa tofuna classification eyo ogenda kulaba. Wagifuna? Ne mbagamba ne mubuuza omukyala singa sigifuna ogenda kukola ki? Ne mugamba njagala mujje muyimirize omuzannyo ogwo. Oshitegedde? Lwakuba nalina ku ttiimu nga batiitiizimu bo ne bagendayo ne babifuna. Naye ne bagambira 17 nze ku Shamimu nedda. Nze njagala nnyo okusasula ekintu kyonna mu gavumenti naye ndaba gavumenti enzirize etya. Bwe tubanga ba artist tusasula 17 mu media council kuba waliwo n'abasasula ndowooza ezisingako awo. Tufuniramu wa mu media council etuyamba ki? Ezo ssente zaffe etumalo zibawa zituyamba ki? Kuba nze nazannyo omuzannyo nga n'ebbaluwa yange tennafuluma naye simanyi lwaki tebajja aba media council baali balina okuba mbalabe biki byendaga abantu. Ebbaluwa na katonna gifuna. Saagijjaayo naye omuzannyo gwagenda mu maaso. Kitegeeza bali after money. They were after the 170 shilling. To me it is little money. But kumwana atandika obutandisi theatre. Si sente ntono. Ate nange ne bwe ziba ntono 17 buli we nazikola omuzannyo mbawe emitwalo 17 media council mwe munnyamba kinganzo wa theatre. Tawaddamu kwogera nabo oluvannyuma. Siddangamu nabo tebankubira nga adde okuŋŋamba nti omuzannyo gwali bwe guti. Oshitegedde munyambeko mmanye nti media council nabadde 10 yange n'omusanvu tukoleganire wamu kuba ffenna tubeolo tuli mu business yemu. Media council mukwate 10 yange n'omusanvu lyemba wadde eritudde ku akaunti zammwe mwe temugenda okulya mwe mutudde mu SC nze ntambula n'ekivulu kimmenya nze neraliikirira abantu nze gwe bagenda okuvuma ku social media nze nina okuzimba stage nze nsasula kino nze nsasula kiri. Munyambeko kale lazima mugambe nti nedda katumunoonyezeeko abantu. Oshitegedde? Oba mugambe nga media council tugenda kukolaganira wamu n'omwana ono wa theatre tulabe enkyajjuzo oba afunamu. Mbawe 10 yange n'omusanvu nga mmanya nti nfuniramu wano. Oba munyambeko mugambe nti seriye bweggwa bweti ono omwana mumuwe project ku TV bweti. Naye TV zonna muzikutte muzijjuzzaako ebikoleya tewali kye mwogera bakola abaana waneno ne bwagenda ku TV kinagamba bannaye nsaba mutekeyo waaka wange owa muna Uganda tasasulwa waaka we. Kati media council weba yekola ekyo mulimu ki ogwa UNCC? Kati UNCC eno giraba Uganda National Cultural Center yeeyina okubanga ate aba theatre ffe yeeyina okulaba emizannyo gyaffe. Era yeeyina okubanga yezze neraba mu muzannyo negamba okay bayina kujja buzi theatre bandize buzi ne balaba mu rehearsals omuzannyo gutambula gutya guli ku mulamu aki. Kuba kirungi nnyo kye baba bakole tetukigaana. Kuba omuntu ayinza okujja n'alaga ebintu ebyesittaza nga tebaabirabye. Naye tayinza kubanga ye media council yeemu yeveeri mu bafirimu ate nejja ne mu theatre. Nze nembawo ssente zange nze simanyi mwe munyambira nze njagala nnyo ne bwe mpa gavumenti omusolo gwa nusu 10 njagala ngulabe gunyamba ki. Kati bwe mbanga mpa emitwalo gyange 17 media council njagala endaga ennyamba ki. Ekyala media council temugenda solooza abaana ba theatre nga abaana ba theatre tebamanyi na office za media council we ziri. Mukuba amasimu nga mutudde mu office za mu SC bawuuba twategedde olina ate ezo date bazimanya baba ziyina mu mutwe. Ono twogerako ne mukyala Shami Manja yennyabo.
oyina omuzannyo nga 18 ku Serena media council ejja kwetaagamu tava mu office ayagala nze Shamimu ali emukwewuuba n'omuzannyo ngende ne ssente zange 17 ntwale mu banka ne kalisiti nga mutwale mu office ye gy'atudde banaye tuli mu business yamulya munze esse kuwuuba nze ngisasula respect me mukwano nze nsasula SM wuuba bwe nsasula 17 kwalya. Let us respect each other. Bali balina okubawo mbonaabone nabo kubanga baliko batunde nange nga be bakakasa abantu omuzannyo twagutabyemu nga gw'amaanyi nnyo. Tebalina ate ffe tebalina tuyisanga bafirimu kuba wafirimu atwala emyezi ng'esatu nga shootinga movie n'agimaliza n'agyeditinga. Nange mumpe time mmale okumaliriza omuzannyo guno ngutwale ngukwate nguteeke mu editing ngubaleetere. Naye ne 17 lino nze lye njagala lino 17 lino liragawa. Kati gwe bakuba 17 lyo oba basoka balinzirize kwa sinategeera liragawa. Nze nalibawa ne mmanya bwe malo dibawa mugedigenda balakira. Eryange lijja balakira. Mafudde nedda nze bandageko bulazi 17 bwe tumala oddibawa diragawa bwe kale nti nzasudde National Theatre akakadde kange nkolere wano National Theatre kakadde empadde amasannyalaze empadde stage bakakatibwako kubanga bampadde agenda okukola mu sound ne lighting bakakatibwako kubanga balaba nti show yange ebeera successful bakakatibwako kubanga tebakola double booking ku lunaku lwange lwe lumu lwe nabookinze okitegedde kati byenjagala ne media council ndagente 17 lino ndisasudde dinyamba ki 17 ateso abayambanga bino byosasula wano nedda mukwano buli 10 kyoteeka nga awantu making sure nti kiina value kubanza namanya nti Shamimu nze manyikiddwa nyinzo gano sasula zino sente bencha ne basanga omwana amacha ne bamunyigiriza ne bamulemesa omuzannyo gwataddemu sente nyingi nze kanze bawe malenveyo nga tebanyinyonyodde kuba nange sannyonnyolwa zaaki ziragawa ziyamba ki nalina stress zange nengamba baana muzibawe senze nagenda nozisasula nga muzibawe nze mundete risiti yange wano atenga tebakubidde baana bakubira bankubira nemme nga nabo batayimuka kujja mu office yange nanga I didn't have the power to go to their office abatojimanyi nawe nange nali simanyi werinze nali manyi media center ndala nze nati je nali manyi nali simanyi ti waliyo media council eri ku UCC nali sigimanyi because tajanga ko interacting nange nga theater practitioner kumbuulira nti ereteeka lyayitadde emyaka emirana nali simanyi etteeka liyita emyaka zibangamba lyayita emyaka nga 10 emabega litandise kukola ku Shamimu nga alina show ya Serena nze njagala ngamba abantu wano bannayuganda bannaffe mutudde mu offices ezo naye naffe tuli bannayuganda bannammwe office gy'otuddemu kuba bwe tutandika okugamba nti banna buli muntu atudde mu kifo nga kiina we kitwalira artist leeta empapula ze ziraga nti osobola okuntegeerera nga artist tujja kusanga nga abasinga mu basomesa basinga basawo batudde mu zi offices ezo batuliko batunyigiriza ng'abalwadde bali eri bangi beetaaga abasawo mulemedde mu offices zirina okubeeramu abantu abatuufu nze njagala ate media council nabagamba nembagamba mukwate ba theater practitioners bonna n'abakulu ba Mariam Ndagire ne baani ne ba Uncle John bonna mutuyite mu meeting emu mutugambe banaye tugenda funa enkolagana nammwe naye enkolagana yaffe nammwe eri bweti mwesuliddeyo gwa nagamba olw'okuba mmwe mujja kujja mutiisatiisa abantu babatereyo emitwalo 17 ku akawunti ebyo mu bitiisatiisa abaana ba firimu abasirise naye nze Shamimu saagala kutiisibwatiisibwa saa kummanyiira wemba nkuwadde emitwalo gyange 10 ng'omuntu wa gavumenti 10 lyange ndyagalondage wawe liraga baneffe tubonaabona sente zitumenya kubanga yeffe abathiyeta abakola n'emizannyo gino ne tubonaabona ne tubeegayirira mutuyambeko ku bintu bino ne mugaana UNCC bayambidde waawe yamaze omanyi ekintu UNCC simanyi kyerikera ne UNCC njagala batubuulire media council eyita etya ku UNCC nga UNCC tena tuyita gamba nti manyi ffe twakivuddemu kati media council ekole okitegedde mwana tayinza kuba bannange mukamba bulyeko okuteekawo omuzannyo kintu kinene nnyo va ku bino ebyokuba nti omuntu atadde ku Serena wallahi n'omwana atadde obuteesi awaawo n'agamba kanteekawo stage kiri expensive tuyina URA
Tuyina osasula stage, oyina osasula ekifo kyennyini ky'osasudde bakusaba security egenda mu bukadde nga 3. Bw'omala okusasula security weetaaga simanya 3 phase. 3 phase naye omusasulira. Bw'omala n'osasula KCCA, bw'omala n'osasula abakozi b'oyina tukozesa abakozi babanga mu 10 production yokka. Kino sasula owa sound, sasula owa mataala, sasula gwe omwana wano n'amalaawo owa media council naye n'akuba. Nga ye atudde mu SC, bana abamu kya kituufu mujja tusonyiwa. Mwe tugenda bateeka katibba. Mutubuulire sente ze tubawa ziragawa. Bane ve mulaba twekyawa dda. Theatre tukyunyizza ebbanga ddene nga teryatuyamba. Tugenda kusalawo tweyambe. Mutubuulire sente media council ze tubawa zituyambira wanga ba artisti. Abaana ba movie wano mugana movie zaabwe okupremieringa ne muzigaana okulaga butayina classification. Ng'ekiyindi kiri mu kutambula Kampala yonna tekirina classification wano. Wagula z'otya nga toyina classification? Nasasula classification yange gyeri zaatagikima. Naye kye neebuuza lwaki bakkiriza nneme gikima ate omuzanyo gugende mu maaso. Kitegeeza they are just after money. They are just after money. Kasaba we mitwalo 17. Kitegeeza they are not willing to cooperate with us. Bo baaga tukuba mu luseke kutununa mu bunuunyi. Tujja kuggwamu omusaayi tufe. But we shall not accept that. We shall not. We shall not accept that. Mugenda tukuba tulubakuba. Mugenda tubulya mitwalo 17 gye tuwa media council giragawa. Njagala kumanya njagala ekigambo kimu 17 lye tubawa media council mutuyambirawa. Nze nno nakasasula omulundi gumu naye laba obusungu bwe nnina. Waliwo abaana ba firimu. Abaana ba firimu babisasulidde emyaka n'emyaka. Naye nze ndi wa mulundi ogu. Ya Rabbi. Kati bakuba nga mpezezza emirundi egi. Wandiwulidde obusungu. Nedda nze sigaana kugoberera mateeka. Naye njagala etteeka lye mundeetera nga lirambulukufu. Bino ebintu by'okutuleetera amateeka gammwe nga galimu vulugu. Ffe ne mutandika kutunuunyunta bunyuunyuusi. Tetugenda kukkiriza kutukuba luseke bwerutyo. Ebintu ebyo byatuukira lwaki tewayogera? Nze ndi mugazi nnyo kubanga nze tuli mu industry ejjudde abantu abalina enkwe. Inti gwogenda kujja ng'omu okomplaininge bagamba akomplaininga biki bagenda abala basasule ssente ze emabbaliwo kubanga mu theatre kyasookedde ku nze n'ensasula. Abaana ba firimu nina kawala kange ka premieringa movie eyo gundi yali etulemeseza premieringa movie classification bayina akasitika kabe kaliko PG-16 balaika bakalokinga bakalowa bukoze photocopy PG-16 oba movie gye wakoze ya mwana muwera yavula PG-16 kakati omwana oyo twanoonya ssente tebajja nakujja kulaba oba gundi ya PG-16 oba si PG-16 ate ke bayina akasitika kamu kakati PG-16 omwana wange agenda premieringa movie wano twabonaabona balwawo bituwa omwana abimutambuzzaako ye bagituwa ku lasting enkya premieringa ki movie. Nenninda abantu ba media council bano bajje bandagona omwana obwedda ssente zimubonyabonya okusasula media council egenda muyambira wa after nga movie yene ekoze ekyabana ba premieringa movies wano nasigala nga munaku. Tebabayambyeko bagamba nti oba audience yammwe tuyina jijja wano tutapingeko audience ya Uganda bwe tuti. Kubanga wano audience ya Uganda tuyina giraga nga local channels zonna ziraga ebintu by'abaana baffe abana Uganda wano. Inga ebintu ebiri international bitali byaffe wano biragibwa kitono. Naye mwe temuyinza kukwata TV zonna eziri local ne mubanga mulaga bintu bitali byaffe nga mubidabbinga no bidabbinga. Dubbing is money. It is not for free. Aba theatre bandi badde batuwa theatre plays wano nga tushootinga theatres ezo abantu ne babiraga ku TVs. Naye nga mutuwa kasente kubanga tewali wano ki Nigeria kye mulaga nga kya bwereere. Mubigula buguzi. TV za wano local channels za wano mugula ebiyindi, mugula ebifilipayini, mugula buli ebikoleya. Mubisasulira. Kuba bibeera copyrighted.
Ebyaffe mwagala tubibawe nga mutugamba ekigambo kimu nkuwa empewo. Tutuuka nga tetukyalina kyakwano gawe wayi kabampe empewo wenna atuuka stage nga naafuna abantu b'ensolooza ku mulyango. Naye okwo kuba kutunyigiriza ku ssaawe mu mbeera esinga y'okuba embi ne muteekako tunyigiriza nga tetulina na audience ya wano eraba bintu yaffe mwagikwata ne mututaapingako abayindi. Ne mututaapingako abafiripayini tubiisana ne audience yaffe okuba nti enaayagala etya ebyaffe nga mugisa biyindi. Ate nemala ne mutusaba n'emitwalo 17. Dyaki? Mulya mutya emitwalo 17 ne mutulamu esi ne zibawuuba ng'omwana yatadde obukadde 7 mu movie n'atajjaamu yadde 10. Abaana wano bali mu mabanja. Ani abayamba kwaga amabanja? Mwagala abaana batuuka kweteeka mu migwa beetuge. Kati muyingidde theatre naye embalayirira aganyabo. Musobola kubanga naye zange ez'omujazizza. Eiza muzizza eiza mundaga. Zaakoze ki 17 lyanyambiddewa bwe namaze oddiwa government entity n'ezirya. Government osanga mwegenda okuyita eyingire mu theatre ebayambye. Theatre yazejjo. Theatre yazejjo. Yazejjo naye ate zino zazejjo. Emizannyo giragibwa nabuuza omuwala nga nkubidde. Ne mubuuza emizannyo emeka egibadde ku Labonita week eno nga tamanyi. Emizannyo emeka egibadde ku Bat Valley week eno nga tamanyi. Muzannyo ki oguddako ku Bat Valley singa oguliyo ku Lwokutaano luno guggwa nga tamanyi. Naye amanyi ogwa Shamimu agumanyi lwaki. Shamimu is a public figure. Agumanyi lwaki Shamimu alanze. Kati gwokka gwe yategedde ndowooza n'agamba bannayo ne yayodde. Sirina kye nayoola. 17 ge gaali amagoba ng'agala. All eyes mundaga 17 nfuniramu wa. Yalagawa. Mundaga wa wendifuniramu. Shamimu ogenda kukola kyo batakunyega. Mukwano nga 11 wano ku December. Abana firimu bonna. Naffe aba theatre abanyigiriziddwako. Tugenda kuŋŋaana wano media council tubulye sente ziragawa. Ogenda kwekalakaasa. 17 wano tali kwekalakaasa ya diplomats. Bajja batubulye 17 ziraga abana ekamba bulyeko ffe sente zitubonyaabonya. Tetuyina ba helpers, tetuyina abantu bonna batuyamba. Ezo sente zaffe tuziteekamu. Twandibadde tuzimbye ebizimbe wano eby'amaanyi naye tuteeka mu industry eno kubanga twagala. Tuyina abantu bangi abatulyako emabega. Mwe temusobola kuba nze ne bonzijako nusu 5 nga simanyi gye galaga mukwano. Boyina okundaga expenditure yaago. Kati 17 lyange ndyagala bannyabo ne basse baba media council. All I need someone to explain to me sente ziragawa. Zigenda kunnyamba ki? Sagala kujja oluzungu. Bali tugambye oli mbusi. Era singa wabyogera twaligambye Shamimu oli mu stand. Bandigambye nonya sympathy. Naye nasirika ne ng'akaninde sheggwe. Ekirala ekinsanyusizza ng'obulumi bungi mu industry. Bayina obulumi. Bafa baziyidde. Naye tebayinza kwogera nze Shamimu okuziyira. Nfa. Okuziyira siyinza kufa lwa kiziyiro. Nzija ne nkyogera ne munkola kye mwagala. But we shall speak. Enough is enough. We need support from the government. Not si government kujja kutunyuunyunta. Okitegedde? Government etunyuunyunte naye nga tulaba nti erina naffe kyetuyamba. Yes. Government tegenda kutunyuunyunta ffe tubeere mu mabanja tuggwewo ng'ate yeesigala etunyuunyunta. Kubanza bwe nsasula security sente ezo percentage emu egendayo mu government. Mba mbaddeyo. Bwe nsasula ekifo bajja ne batwalako URA. Okitegedde? Mukwano bajja tubuulira. Tuli ku media council gye tutandikiddeko naye tujja. Mujja. Tujja. Buli muntu yenna atunyigiriza mu industry eno ebyo ebintu bye twakooye. Awo nyini. My 170 shilling Uganda shilling. In Uganda shilling. Bazikutere mu bank oba bazikuwe? Bazintere ku banka yange. I will not. They know my account. Bazintere if not, let them come and explain to me media council yanyambye ki. Aluzungu ko lujjeyo tabuse. Otyo. Tukoyo okunyigirizibwa tutyo nga abantu abatali mu nsi yaabwe. This is our country. Twetaaga full support kuva mu government nga tetunyigiriza naffe tuleme ginyigiriza. This is an industry esobola okubeera nga ereeta omusolo omuyitirivu nnyo eri government. Wabula si government kukwata ate n'obusente obutono bwe tufuna. Ate nabo ne babutujjako. Media council njagala emitwalo gyange 17 gye nabawa njagala. Mumbuulire gyakola ki? Naye bannange.
Ekigambo kimu sente yange njagala. Ebintu bibiri. Munziriza sente oba mumbuulira. Media 17 enditeekamu nfunira muggwa. But I told you this. Nakibagambirawo. Nebagamba you're going to explain to me. 17 embandi bawadde nfunira muggwa. Nabagamba naye neyoza ne balowooza nti nsaaga munze ate ndi muntu atali musaazi. Siri musaazi. Nze buli wenteeka ekikumi kyange mba njagala n'endabawo. Oyagala sente yo toyawukana na sente yo mulimu. Tuli tuti. Bannaye tusula zino shows zitusuza nga tutunula. N'oyingirewo ku mwenda. Ne balowooza buli kimu n'okitaaba nabo ne babanga tebakyakulaba tebakyakola ki. Temuyinza kubanga mutunyunyu ntabunyunyusi. Ate n'ekirala be disciplined guys. You eat on our money. They are ill-mannered. Temusobola kubanga otudde mu office n'onkubira bukubizi media council ekwetaaga. Come to me. Nze ngenda okusasula. Ye gwa neetaaga nze sikwetaaga because nze tonnandaga nsonga lwaki nkwetaaga. They are ill-mannered. Tonnandaga nsonga lwaki nkwetaaga. Bino Uganda nze kambabuulyeko tebagenda bitegera because tebali mu industry yaffe. Obulumi ffe tubulina. Abagirimu. These guys are ill-mannered. Wembanga nze nkusasula. Come to me. Explain to me well. Ombuulire lwaki neetaaga okuwa emitwalo 17. 17 lino ndifuniramu wa. Okitegedde? Bw'omala okundaga nange nkulage. One industry gy'oyingiramu gy'oyagala osolooza. Otegeere bikinze bye nnina okuwanga requirements. Ojjawo amaanyi agasaba theatre practitioner omuzannyo gw'atannakola. You're fake, guys. You're fake. Tetugenda kukkiriza bino bintu bannaye mbabuulira. Either industry mugiwa ekitiibwa oba bakwata abantu abalina okutuula mu bifo ebyo be baba batulamu abategeera industry. Abalimu tebasibyabwe. Because how can you ask omuzannyo gwe sinaba kuzannya? Wali okirabyeko? Theatre ekola bulala. Onsaba otya omuzannyo gwe sinaba ku stage ngamba ngukwe ku DVD. Kyakubiri osaba otya omwana wa firimu classification ye n'omuteekako n'amaanyi mangi era ne bw'aba tafunye classification premier yo neeyimirizibwa. Tofaayo bataddemu mmeka. That's how heartless those guys are aba media council. Naayimiriza premier y'omwana wano lwa classification ya mitwalo 17 ng'ebiyindi n'ebinigeria na biki wano tebiyimiriziddwa ku local channels za wano. 17 nga kiwedde. Naye abana bameka abafulumya movies wano. Naye otafuna baluwa ogenda mu maaso kasooka 17. Ebbaluwa omwana ate oli omwana yagyetaaga nnyo. Kubeera ekyo nakyo kyennyini wano omanya ebintu bya Uganda nti biri fake. Oli ayinza n'okujja ne bagamba wadde olina lisiti lwaki tewalinze ebbaluwa n'efuluma. Bakola ebintu byabwe nga bali sluggish nnyo. Wallahi bamanyi bali mu zi offices omwo baatuuka tebafaayo oyinza n'otuukawo ne bakutunira lwakubanze ndi omu 1 in a million. Saagala kutuuka mu office ya muntu gwenze kusaswa ne muntu nulira bubi ng'abatandaba. Welcome you well ondese sente. Ezigendo sigala nga esse yeewuuba. Tuuka bwe muti welcome me. Madam Shami tusanyise okulaba. Obadde oyagala ani? Ulirize obadde oyagala ani? Njagala muntu yenna nyize wano kukima classification yange. Mama tubadde tusaba gendwa Madam Gundi. Wentuka Madam Gundi tekako smile ondese sente zigendo kusasula omusaala. Naye tutuuka mu offices ezo ne mutulaga nga mmwe bakatonda batuwa omukka gwe tussa. Era nze abantu bamanyi enkola yange. Tuuka mu office naddala nga nze nziza okuleeta sente. N'ontunulira bw'oti nga gamba otunda biki bw'oti nga nze ngenda okusasula ggwe. Mumpa attention, neetaaga attention yammwe. I have work to do. Nina emirimu gyange gye ndeese okukola nzize wano okuwaayo sente kwogenda okulya ne SS kale nga yeewuuba osigadde otudde ku ntebe weewuuba. No sense. Wasoma biki? Wasoma lwaki ne sente wafuluma n'ozinoonya? Kati zoonoonyeze zaakusomeseze z'oyagala awo bakuwa omwezi. Yenze Shamimu azireese. Respect me. Temugenda tumanyirira mu offices ezo. Buli omu awe munne ekitiibwa. Mutuwe ekitiibwa tukibawe. Mutubuulire sente ze tubawa ziragawa. Sente ye eringa yawo okunyigiriza ba artist. Nze sente yange emmenya. Sente emmenya. Tulina ebizibu bingi bannange mbabuulira. Kekiri nti government ya wano ya theatre mwatuvaako ne mutusindika eri. Kati naffe temutusolooza. Nabo be distancing nga ebacho. Kale mutuleke tubonaabone.
mpaka we tunatuuka ne tugamba oba biganye tubite. Okitegedde? Naye mubanga mwagala tukolagane naffe mutulage mutuwe enkolagana ennungi nammwe. Eno industry esobola okuleetera ddala emisolo webanga Nigeria ereeta omusolo ku government yaayo ne bawa nga omusolo gusinga guva mu industry y'aba artist. Lwaki wano? Mwe mutusokola busokozi mu mitwalo 17 ginyamba kinzega artist. Nze wa theater wamala okunzija mu 17 gonnyambye ki? Nze njagala nnyo omuntu yenna bw'oba yawa kunjya mu ssente zange nfuniramu watasagala mu kigambo ddiiru. Kuba ddiiru awo bonziba. Nze sikuba ddiiru. Sikuba ddiiru yakasampuli y'ekigambo ng'ongamba Shaimu nina ddiiru nkujjako. Mbuulira ebintu byonna nga biri straight. Emitwalo gya 17 nkubire nze wa media council wetaaga classification emitwalo 17. Aha bwe mala ogikuwa nfuniramu wa. Gwogenda kunnyamba ki kati nze government mazo giwe 17 mwe munnyamba ki? We waba tewali please shut up, don't call me again. Sijirine 17 classification yo gireke. Nze nkubulya amma abalungi aba media council 17 lye naba ndyetaaga. Oba ku bibiri mukole kimu mumpe 17 nze mbate. Oba mujja munyinyonnyole munnyambira wanga media council. And everyone needs it, not only me. All theater practitioners and filmmakers. Mulekera okunyigiriza industry yaffe abaana beekyaye. Atuvuddeko. Batugamba mbuno mu gwali otambuza omuzannyo guno wakoleramu stunt. Eyo neza tota abantu bagamba yali stunt. I'm beyond stunts. Nze building the brand yange ngeri respected. I'm beyond brand. Ezo stunts zammwe. This is a brand, my dear. Nze nzimbye brand yange for 13 years. This is a brand. Ushegede. Stunt nzisukka. Nzisukkira ddala. So whoever thinks it was a stunt, buli omu alina eddembe lye wano okulowooza nga bw'ayagala. Okitegeera? Ate buli muntu alina eddembe lye ku ndowooza ye. Kati obudde okunnyonnyola ati yali stunt. Banange yali stunt. Sekyabulina. Ndyamu akatogo oba ebibogaboga byewandigeya. Ebyo ebikokokoko bibajjuzaamu ebiboga. Bannyonnyola. Ndyamu ebyo ebikoko by'abo abaana bibajjuzaamu ebiboga. Okubannyonnyola sigira nga ndyamu ebyo ne mpuuta bibutto byabwe. Obudde obusinga ne mbumala emmanju. Lwaki mba bannyonnyola? Buli kimu tekyetaaga muntu kwennyonnyolako nze kambabuulireko. Buli wowe wennyonnyolako ennyo otandika okwonoona. Ate buleka buli omu nalowooza kyayagala. Ye wamwesonyiye. Ate kati ombuuza ki? Lwaki mubuuza ebibuuzo by'ekisiru? Nze mmanyi. Nze mmanyi. Nze mmanyi. Nina wano nina omusajja omukulu gwe baŋŋambye aludde mu media omwo. Gwe baŋŋambye ne ŋŋamba kamulinde sitaani amuveemu. Naye kamulinde sitaani amuveemu. Manyi wano waliwo abantu wano abawa ebintu ebitalina makulu makulu. Naye nga ffe kye twagala kiri kimu nga ba artist kati. Tusaba tuleme kunyigirizibwa nnyo. Okunyigirizibwa kususse mu industry eno bannange. Kale nno bo abayimbi bo weewaawo. Bo balina we batuuseeko. Naye bannange obunaku buli mu theater y'e Uganda. Obunaku obuyinike enge. Ate ngenge yonna eva mu bitongole bye tukolagana nabyo. Temusobola kutinyigiriza bwe mutyo. Karaye media council mwana muli bambwa. Twandibadde tukolagana nammwe bulungi nnyo. Mumbeere esinga okuba ennungi. Funamu nfunemu. N'ebino ebintu bya one sided ebyo. Tebijja kukola. Gwe yakava mu kivvulu. Waliwo kati ekiriwo kati bivvulu ono ataddeyo ekivvulu after olunaku lwono ono atadde mbyagala ebyo ebivvulu nga biri ku lunaku lumu. Byagala ebivvulu nga biri ku lunaku lumu. Binnyumira bituwa vibe. Bitya. Industry bijongera vibe. Anti kati abamu tufuna n'emirimu. Oba olina olundako side.
Oyagala just violence, oyagala entalo. Oba olina olondako side ebyo byenjagalira ddala ebyo. Era Lydia yankoze bubi. Yankoze bubi. Yali kitadde wati lisi lunaku lwe. Lunaku lumu. Awo manyi industry ekula. Industry balina okubaako capability, industry bwetyo bwekula. Kati mwe tamanyi sindi na kiba kye bakola industry. Yayimuka. Naye abaana lwaki obuntu obutono mu butya bwe mutyo. Just okwata naye kwa 23, 28, 23 ye yalema. N'oteekako naawe. Omwe ayawula, omwe ali ku Afrika, Sheraton, omulala ateeka kumpi awo oba ku Afrika ku Serena wano. Ffe tunoonya buli omu wa. Bane tukoleka abamawulire tuba busy. Anti oba olina okubeera Sanjezi, ekiri ku Sheraton. Abatandise. Kagweduka ku Serena. Wetuli wano bajja batono. Naye ndaba bajja. Kiri. Bwe kityo. Bano baba tuyambe tebateeka ku stage emu. Kijja tumenya tuba tetwetala kimala. Tetwagala yimirira mu kifo kimwe jatumenya mu battle twayimirira mu kifo kimwe ne tukoowa. Tuba tulina okudduka ku stage. Naye Jasmine nere mama muteeka mu bifo bino. Mutuyambe kumpiko Omuwanga lumu match. Si bye njagala ebyo, njagala 23 oba lumu match bonna. Ebyo bye twagala. Ate David Tona yayina ku Serena nga 27 ngono King Kong ali 26 cricket oval. Kati wulira. Ate David Tona tubate tumwagala ko King Kong. Aba mwagala ko. David abadde atuwa omuntu amujjamu awo. Ate nabo batuyambe nabo tebawula nnaku batumenya ate batakavena ate nenkere tubyagala olunaku lumu. David Tona yagala teke nani? Bawa Serena lumu ndowooza. Serena tagala Serena ntono. Olaze najijjuza. Naye nkyali kuba n'abaana bano ababiri. Ne Jazzy mutuyambe mubesibyeko nnyo. Kati mubesibyeko. Tuwulira nga baagala kukwata piki abaana gye bawanise bashiba ate bo bagikkirize. Basalewo. Bakitukolere nga Bannayuganda oba nga ffe abalya mu ntalo ezo. Chamimu wantama. Alina akantu koyogedde. Wantama. Watono emmukanya isawo bugizi. Abannayuganda. Naye nga mpulira kibulamu. Yogeda berawo. Tibyanjawulo kati era buli omu nja kubaayo buli omu manina okubaayo. Mbadde njagala bonna bateekeyo. Omanyi Jasmine muyimbi w'amaanyi nnyo. Akapeesa ako. Kati ate Leema. Akooka. Yalabbi tubadde tugenda bannayo kuwulira ku maloboozi. Abamaloboozi ku stage. Mbadde ngenda kwetala. Yalabbi. Osala oludda emibye. Allah. Wabulayo omugagaawo ati ffe abatheatre baga tuteekamu. Kati muteekamu bayimbi wabulayo ku mugagaawo abagatta abaana bano n'abategeka lumu. Sente zibayitako banaana sobaletya sente empitiri. Balete Yasinike ennaku zino yayina. Yasini nkubanja. Mubanja. Mubanja. Akimanyi nti mubanja. Banjiriza mu kamera. Mubanja. Mukama wange bakubanja. Ano sigana nazimwa yansuubiza. Ize. Bindako. Asato mubanja. Mubanja. Promise is a debt. Kali kagambo kadanenga kaluzungu. Promise is a debt. Naye nga Leema ne Jasmine mutule mwebakemu mukirowoozeeko. Nga ffe abawagizi bammwe. Baana mu lwaki mukola ebintu ebyo. Naye engeri Uganda gye tulina stress ennene. Entalo ze zitukeepinga nga tuta. Naye bato yaleeta ebizibu temukikola. Kati bato yaleeta bizibu ki? Bayimbi baffe baafunamu ssente. N'abantu bangi abaafunamu. Afutofunamu ssente. Bafuna ne gundi kati. Bookings. Abayimbi baffe ngamba February ne gundi. Yasinga February. Bonna yabakolera. Kye twagala ne mbano. Nabo bonna batayo ku stage. Naye Leema tasobola. Leema cannot accept that. The girl is too principled. Naye kale kye mwatuwadde kye tujja okugenda nakyo. Katugende mu Leema nga 23. Jasmine aliwa. Alabika aleeta ku 23 ntegeddera kitannaba wakifu. Atenga date yajigize. Aso tuwa wansi. Sheraton teri wali.
Serena waba kumpi wate wajja tumenya ffe ab'omugambo oba wali edda wano oba wali okozesa boda lwasa oba bise ne banawe babbise nga atalina makaga go gosatulamuko nyinza okweta ne bukya nesha bimuche wakola neno nga twagaba nkoye nnyo ya bato sina muntu gwe kola lunaku lwe lumu bakuteke mu kamera kuba oyo kyoyinza n'ogamba oli ali kusenyiraga wayi lwaki sibivaamu kati omanyi kye wakola wayinira mu kamera n'oga oli yasinga asifugwazi sana enki tukoze tutya tumalirize Rema Namakula Lydia Jasmine bwe batuwadde datinga za njawulo tujja kuwagira buli omu gy'abaali ne tusaba mutuwe datinga yawamu musaba tusaba musabire managers min tuwe datinga yawamu bino ebintu byakola ssente mbijjemu fearing masembe namukoze njagala neetale ku bbato y'abo abaana nsinge ne bannannyinizo nakozeeko dda bannange mwebale nnyo mwebale kutuwagira muwagire ebintu by'e Uganda bubu by Uganda build Uganda bwe tusobola okukulaakulana buli we tuba nga twewagidde tukulaakulana buli we tugaana okwewagira tudda mabega twewagire media council twetaaga 17 yeah I need my money if not I need an explanation bakogera bataka oluzungu awo well formed presented document explaining to me ngosinga naye simanyi bintu byokola yogera lutu omwana ngambe sami mu Luganda bo flowing bulungi naye bakajanya kano gakoto okusula mu oluzungu obwo bona bateeka nnyo ku bunkenke mama mubere bulungi mwe laba Shamimu Zubedah byantala yagala sembeze naye simu lindako esimu eno mugiraba S70 byogedde byonna omulya byonna S70 mugende mugule kibanja mpola twali nsonga laki tokwata smartphone ne kamera ziri nnyingi ziri bbiri kumpi eringa iPhone